Okutuuka kaakano ekibiina ky'ebyobufuzi ekya People's Progressive Party PPP kikyakalambidde nti si kyakwegatta ku kisinde ky'ebyobufuzi ekijja ekya People's Front for Transition PFT okutuusa ng'ensonga zaakyo ziteekeddwa mu nkola. Bannabyabufuzi abaatandika ekisinde ekya People's Front for Transition PFT nga tebannaba kukitongoza baatuukirira abakulembeze b'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya People's Progressive Party ne bakisaba okubeegattako kyokka abakulembeze mu kibiina ekyo ne babaako obukwakulizo bwe bassaawo bulina okutuukirizibwa nga tebanneegatta ku kisinde ekyo. Sabbiiti eno bannabyabufuzi abamu nga bakulembeddwamu munna FDC Retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kifeefe baatongoza ekisinde eky'ebyobufuzi kye baatuma People's Front for Transition PFT ne bategeeza nti ekigendererwa kyabwe kwe kuleeta emirembe n'enkyukakyuka mu ggwanga lino naye nga tebayise mu kalulu ka bonna. Sadamu Gaira, president w'ekibiina kya People's Progressive Party, ategeezezza nti bawakanya kyakwegatta wabula si baakwegatta ng'ensonga zibassaawo tezinnakolwako n'akatono omuli bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti okusooka okutuula okugonjola obumulumulu bwe balina balyoke bagende mu maaso n'ebirala ebitannakolwako. People's Progressive Party mu kiseera kino tennabeera kubeera part ku mugendo oba ku kisinde ekyatondeddwawo okutuusa nga bamaze okutuddamu ku bye twabawandiikira oba bye tubadde tubabuulira buli kiseera mu kuteesa kwe tubaddemu nti at least ebisinga obungi bikoleddwako olwo PPP officially ejja kusayininga ku mugendo guno. Ensonga lwaki gwali gutwagala oba lwaki gwatuyita ekyo kye gwatuyita okutufunamu bwe tutabeeramu kuba gufiirwa naye ate naffe tuba tufu. Ensonga lwaki twagala ezo ensonga zikwatibwe bulungi tusobole okugenda okubeera paati. Abatuuze ku byalo ebisukka mu 10 ebikola mu Lukagwe Lugaaga mu Gombola y'e Kabulasoke mu disitulikiti y'e Gomba babundabunda olw'enkuba bikokyo ebadde mu kibuyaga ow'amaanyi n'omuzira ebisaanyizaawo ebyabwe. Omusasu waffe Patrick Serugo. Ebyalo ebisinze okugoyaagoyezebwa kuliko Lugaaga, Kakoni, Bweyaza, Wabibo ne Serinnya nga batuuze mu byalo ebyo aboogeddeko ne CBS. Bagambye nti babadde baludde okulaba ku nkuba enkambwe bwetyo nti olw'okuba basuulidde amayumba oluvannyuma lw'obusolya okutikkukako nga n'ekkanisa y'e Serinnya Kibuyaga tagitalizza. Emmere y'abatuuze naddala ebijanjaalo ebyakamera, kasooli, muwogo, ebitooke n'ebirala bingi byonooneddwa omuzira ne Kibuyaga. Era okusinziira ku batuuze okuli Kamya John ow'e Kakoni Lugaaga ne Gakamba Godfrey ow'e Lugaaga nti badde bamaze ekiseera nga tebafuna nkuba. Era bano bategeeza nti enjala ey'amaanyi eyolekedde okubakosa ne bawanjagira abaka palamenti abava mu Gomba nti babasakira obuyambi. Bannange tusaba obuyambi egoyaze nga nyingi nga yambuyaga n'omuzira yagoyagoyeza ebyalo yasudde ekkanisa yaffe yasudde amayumba g'abatuuze embeera eri wantu tusaba ababaka ba palamenti n'abayinza otudduukira ng'ebyalo bino. Bannange embeera mbi nnyo abantu bonna tebalina gye basuula bali bweru batundubaale ate n'abaana abato yagoyagoyeza buli kirime kyonna n'emmwanyi zonna zimazeeko ebikoola tusaba ababuukirize bonna batuyambi. Ebyo nga bikyali awo omusana ogwaka nga tekusalako mu bitundu bya disitulikiti y'e Gomba naddala mu byalo bya Town Council y'e Kanoni, Eggombala y'e Kyegonza n'ebyalo ebimu mu Ggombala y'e Kabulasoke gutandise okukaza emmere y'abatuuze era abatuuze boolekedde enjala gye bagambye nti yandibe y'amaanyi. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Ssentebe wa disitulikiti y'Ejjinja Moses Batwala agugumbudde akakiiko ka disitulikiti akagaba emirimu aka District Service Commission olw'obutabeera akeesimbu nga kakola emirimu gyako. Batwala ategeezezza CBS nti akakiiko kano akagaba emirimu kakola ensobi y'okuwa emirimu abantu abatali batuuze b'Ejjinja so nga bannajjinja bangi basomye naye tebalina mirimu. Batwala okwogera bino kiddiridde abamu ku batuuze abaasoma abakukulumidde akakiiko kano okubaleka ebbali nga kagaba emirimu ne kagiwa bava eyiganga Kamuli ne Luuka. Batwala ategeezezza nti abaana b'omu kitundu bangi bwe baba nga tebafunye mirimu kijja kukosa enkulaakulana mu kitundu kyokka nga bwe baweebwa emirimu kimusobozesa okukwatagana nabo mu bwangu ne bazimba disitulikiti yaabwe ekyali ento.
avumiridde enkola ey'okutunda emirimu mu disitulikiti n'alabula nti anaakwatibwako wakukangavulwa mu mateeka agafuga ensi eno. Wanga abantu abatali ba mu disitulikiti ya Idinda nze kyetakolagana nakyo emirimu ngenda mu Idinda okutwako nga gy'abantu bakugwino ng'abantu b'Idinda ebiwandiiko babizira aye bw'obanga oligaba emirimu eyayetebwa nti Jinja District Service Commission nga ndikwenda abantu baamwe era abatyami baganulwe emirimu gyamu ekyo tikirumamu ndakirwanirira kuba abantu b'Idinda banta mu ntebe kubalwanirira mu nsongoti neyo. Abazadde n'abaana baabwe ku kyalo Kitala Bukandekande mu tawuni kanso y'e Katabi mu bitundu by'Entebbe batongozza olutambi lwa firimu ekwata ku bizibu n'okusomoozebwa ku basanze mu kiseera eky'omuggalo. Omusasi waffe George William Kakooza katuwa ebisingawo. Okuva omuggalo lwe gwatandika, gavumenti n'eyimiriza amasomero, abayizi bangi bali mu kusoberwa olw'okubulwa ekyokukola ekituufu mu kiseera kino eky'omuggalo. Kino kyekyawaliriza abazadde n'abaana baabwe abasoba 40 mu zooni ey'e Bukandekande ku kyalo Kitala okutandikawo ekibiina kye batuumye B21 mwe bazanyidde olutambi lwa firimu olutuumiddwa Ekikolimo. Ebibiina bingi bireeseewo embeera y'okutereka ssente neffe ne tugamba tujja tereka ssente kuba abaana abato tebaziina era tebalina gye bakola ne tugamba ffe katuyiye ekya firimu era firimu eyitibwa Ekikolimo ennyonnyola ate eyigiriza. Firimu eno nga bwe njirabye gisubiramu abantu bonna okuyiga kwegamba n'omuntu yenna yali badde naddala obulyaza amaanyi obutali bwesigwa kwe kulaba tusobodde okuyigiriza abantu bonna obwesigwa n'obumalirivu kuba ffe tuli bamalirivu ti firimu yaffe erina gyegenda okgenda. Oluvannyuma lw'okuggalawo amasomero nasalawo okujja negatte mu firimu nyongera okulaakulanya ekitone kyange. Bw'abadde atongoza olutambi luno kansala akiikira ekitundu kino Semuko Usula agambye nti kizuuliddwa nti abantu bangi basobeddwa eka ne mu kibira nawa abazadde amagezi okutwala abaana baabwe mu bibiina ebyenkulaakulana olw'okufuna ebitone eby'enjawulo omuggalo gugenda okuggwako nga balina kye basobola okwekolera. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza, Entebbe. Mu byemizannyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa Ludo mu Uganda ekya Uganda Ludo Federation kikakasizza ttiimu y'abazannyi 24 okutandika okutendekebwa nga beetekeratekera empaka za Africa eza Africa Ludo Nations Cup ez'omwaka guno. Empaka zino zigenda kuzannyibwa okuva nga 28 okutuuka nga 29 omwezi ogujja ogw'e11 mu nsi ya South Africa. Ensi 14 zezaakakasa okwetaba mu mpaka zino okuli Uganda, South Africa, Cameroon, Burkina Faso, Ivory Coast, Malawi, South Sudan n'endala wabula nga kuno kugenda kubaako n'abagenyi abayite aba Spain ne Budaaki. President wa Ludo Association mu Uganda Hussein Kalule agambye nti abazannyi 24 abayitiddwa baakusunsulwamu basigazzeko abazannyi 8 abeetaagisa abanagenda mu South Africa. Hussein Kalule agambye nti ekibiina kyetaaga ensimbi bukadde 115 okuteekateeka ttiimu eno kyokka gavumenti ekyabatunuulira kyamuli ku nsonga eyo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga tuddingana ku 3.